agambye bw'ati: amannya gange nze Namuyomba Evelyn, nsinzidde wano Enankulabye. Mpandiise ebbaluwa eno nga binsobedde ewaka ne mu kibira. Nina ssenga wange yanfunira omusajja oluvannyuma lw'okumaliriza emisomo era nenfuna omulimu n'entandika okukola. Ssenga wange yanfunira omusajja n'aŋŋamba ke kaseera nfumbirwe era ng'omwana omuwala yenna ky'olina okukola. Nakkiriza ne ŋŋenda ne nfumbirwa omusajja. Naye bwe ntuuka mu maka g'omusajja, butuufu omusajja ye yali mugagga ng'ayina ssente ezitayinaayina. Wabula ebikolwa by'omusajja byannemesa obufumbo. Omusajja yali munywi wa mwenge, adda atamidde n'adda ku nze n'akuba n'asamba amasamba ggere. Natuuka ekiseera ne mpulira nga mbikooye, kyokka ng'ebyo byonna bikukola naye nga toyina kye wakoze. Bwe ntyo nali ndi lubuto lwa mwana wange first born. Omusajja yakomawo n'ankuba bubi nnyo. Mu butuufu kyandeetera okusibamu ebyange n'entambula n'enzira ewa ssenga. Natuuka ewa ssenga ne munnyonnyola ebyali bituuseewo, wabula ye yandaga nti nina kuddayo gye nvudde era yaŋŋamba ebigambo bino wammanga nti gwe basoose okukuba, ye abali mu bufumbo bonna ababuluddemu omanyi bye bayiseemu. N'aŋŋamba nti mwana wange ddayo, kati osuubidde olwo olubuto ani anaalulabirira? Ye omwana ogenda mmuzaalira wa? Nze wano ewange sikwetaagawo, ddayo mu bufumbo. Nasiriikirira nga mu butuufu ku mbeera gye mpiseemu sisobola kuddayo. Bwe ntyo nava ewa ssenga ne nkwata ekkubo ne ŋŋenda ewa maama. Maama yannyaniriza ng'era omuzadde ky'alina okukola, ne mmunnyonnyola ebyali bintuuseeko era bw'atyo n'angumya. Twabeerawo ne maama ne ntuuka okuzaala omwana wange. Mu butuufu saamuzaalira mu mbeera nnungi, naye kyali kisa kya Mukama kubanga akasente nali siina bulungi, ate nga n'omusajja okuva lwe nava mu maka ge nga tampa buyambi. Bwe ntyo nga nzadde omwana wange nabeerawo ne mmukuza. Ne ntuuka ekiseera ne nfuna omusajja. Bwe nafuna omusajja omulala ne nfumbirwa era nagenda n'omwana wange kuba yamunzikiriza okujja naye. Nabeera mu bufumbo bwange obwokubiri ebbanga lyali lya myezi 5. Omwami wange n'afa
kibwatukira. Nasooka ne mbitwala bwe ntyo. Saabiteekako nnyo birowoozo. Wabula waayita akabanga nga buli musajja gwe nfuna ne tugenda mu nsonga z'omu kisenge ng'afa. Nagenda ne nzira ewa ssenga ne mugamba naye ssenga ebintuukako sibitegeera. Buli musajja gwe nfuna yafa. Lwaki nze? Ssenga yanziramu ebigambo bino. Yaŋŋamba nti nakugamba oddeewo omusajja gye wasooka ofumbirwa n'ogaana. Saagala kuwuliriza kintu kirala kiva mu kamwako. Era ojja kulwawo nnyo ng'okyafiisa. Ye onotta bameka abaana b'abantu? Bwentyo nga mpulidde ebigambo ebyo nasiriikirira. Mu butuufu ng'ekyokkola sikiraba. Nange nnyiyiddwa okufiisa abaami. Naye ate n'ew'omusajja saagala kuddayo kuba kati ebbanga liyise. Omwana waffe essaawa eno wa myaka 4. Naye amazima gennyini emyaka 4 gye mmaze nga sirina musajja, nzirayo ntya? Ne mmugamba nti nkomyewo mu bufumbo. Ye ate n'okusigala nzekka naamala bbanga ki? Ne kye neebuuza, era mu biseera byange eby'omu maaso era natta bameka? Mu butuufu mpulira nange nnyiyiddwa era nkooye okufiisa abasajja. Naye ate n'emabega gye nava saagala kuddayo. Kubanga n'omuganda agamba nti akadda nnyuma si kalungi. Bamikwano, ekibuuzo kye neebuuza kiri kimu. Ddala ssenga wange amanyi ku nfa y'abasajja bano? Oba omwami wange gwe nasooka okufumbirwa y'abinkola? Bannange, nsaba mumpe ku magezi nkoze ntya? Nzireyo ew'omusajja oba nsigale mu bulamu obwa single mother? Kuba kati essaawa eno omwana wange asoma wa myaka 4. Naye mu myaka 4 omwana wange gy'alina, mu butuufu nfiiriddwamu abasajja abasoba mu 4. Buli gwe nfuna ne tugenda mu nsonga z'ekisenge ng'afa. Ate ekinneewuunyisa bonna bafa enfa y'emu kibwatukira. Sirwazaako nti oba naagamba nti nalwazaako n'enzijanjaba ne bigaana. Mu butuufu binsobedde ewaka ne mu kibira. Nsaba mumpe ku magezi. Mwebale bamikwano. Eyo y'ebbaluwa yaffe ey'olwaleero. Bw'obeera gwe okola otya?